Kiki. Akarango ako kansanyusiza. Omalira kati waliwo omukyala yazze. Alina abaana babiri. Naga abaana bano basegiri bumgezi segiri. Nemubuuza waba muzaala buddi naga nti ngabo bali ab'emyaka gyabwe bali mu myaka 7 mu 8. Omundozi ali 9. Omulala ali mu myaka 7. Nanga nemuga nti ng'oli mufumbo nkumanye naga nti eno najja obuzi era onalowooza nti babe n'abaana bwani basegirinya amasima gennyini asula eri n'emmere agiri eri embuto azifune. Kaakati nemubuuza nti kaakati obadde oŋŋambo naga njagala ompe egundi kontakiti eya famire namuwadde namba ya maama nemwa nti wayi genda naye ng'ekyamazima bw'olaba abaana olabera ddala nga baki basegirinya. Hati omuntu okuzaala omwana n'omuleka eyo n'olinda ate goba onoonya maama tatta kunoonyeza oluusi kiba kizibu naye webale kumunoonya webale kumunoonya kase nakazi gy'oli sala amagezi gonna olabe nti okwatagana n'omwami oba Kwezi Robinson olabe nti omwami ayitidde mu nze era n'essimu mpaddeyo omutima gw'omwana kati gumuluma tafunye kasente ali ku kye yafunye sente omutima gutuusa ne guluma oba okitegeera. So bannange njagala kubalamusaako basebo ne banyabo nti musibye mutya mwasuze mutya abalabi ba Kwezi Media Group ne Megatron njagala kubalamusaako nti amanyi agange nze Gideon Tugume ndi muwejjere muzukulu wa Andrea Gakyalo okuva Emijera Kakulu Town Council Rohama County Ntungamo District nezijja wano mpuumuliddaawo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Kyaddondo era ndi mu kyana Kyaddondwa nsinziraawo awe n'amavunda awe gayazaawo bulamu we tubadde ffenna ne Segirinya wabadde awangaalira akati awo ebulamu awo mu Kasanga Town Council mwe tubeera mu Kyaddondo East mwe tubeera naye ng'obwanga bwonna nga tubwerekeza Kawempe North nga bwe tubadde. So n'olwekyo njagala kubalamusa nti bannange muli mutya mwebale mbadde mugonvu ntandise okuvaayo abanyambyeko mbagambye nera mwe mugenda kunyamba kubanga munteereku akantu mbeereko n'akantu mu nsawo nina okugenda e Nairobi bukadde 12 Stanley asolooza akyagezaako nemwe bannanga abalabi ba Megatron ne Kwezi Media mubeeko kye mukola n'obwoteekako 10 nalo lukola lukola bannange. So nze wendi era bwe naaba nkyali mulamu nja baweereza bwe naaba ngenze nange munaakola ki munamperekera ate waliwo obuzibu nze ngenda wali mu bwe wajjajja awo wajjajja Andrea Gakyalo Emijera awo nga mundekayo nga mbeerayo ekyo bula nze nasabye muti kuteekawo muti gubeerewo mu ngeri ya simenti kubanga omuti gusigalawo ate gwabibala bwe gugira bwe buti nga abantu bajjako ebibala ne bamanya nti Tugume Gideon omuwejjere yawuumulira awo ne kibanga ekyo kiwedde. Ati nze nja kubeerawo Kwezi Robinson naye nsiima nnyo abantu abamu bakubira akasimu bambi ne bakuweereza ka message oli otya WhatsApp yange yo yafaako eteriiko mu kiseera kino essimu yafa ale sinafuna sente zigizaawo gage mazima ze ndi mukristaayo waliwo oweri the investigator waliwo muwanyinaze yaŋŋambye agenda kumpeereza essimu mu Apple naye mu kiseera kino kyonna nja kubeerawo nga sikoze ekyo era mwanyinaze njagala kukwebaza webale n'ebyo wampeereza nziramu kukwebaza gwe weemanyi oli mu Amerika era oli mu ssawo webale nnyo webale ddala ensonga wagitegedde n'abalala nkimanyi mujja kubaako kye mukola tugendera awamu nkusaba onzikirize ndamuseeko Martin Lutalo bulijjo ye oyo esinza mugamba nti baako kyokola kati bulijjo abaako kyakola njagala kukwebaza mu Canada eyo gy'oli Mukama kuweereyo omukisa ate muganda wange baaba omulongo Seninde naye gyali Zefania tanaba naye ajja gukola luli yagukola ne kakata ajja kuddamu era ye anoonya aŋŋamba ŋŋende mulabe yampa ne suuti nanga ŋŋenda awaka mu suuti ze nje mu suuti gye njagala yampa suuti oyo ate kakati oyo ali wano n'omumanyi omulongo Zefania Kiza Seninde wano e Kasangati yali chairman waffe yasooka we Kasangati kakati ewenangabo buseere bibagiyitanga nangabo enangabo gombulayo nangabo njagala kwebaza byonna era ndabire maama waffe Saabakunzi we NRM Rosemary Seninde nkutumidde nnyo awamu n'abaana baganda bange bonna njagala bonna abaana babo baana bange abaana bange abo bonna
bonna mbalamusizza bonna ne tulina omuwala yakafumbirwa n'abalala so twagala kubayigaliza ekiseera ekirungi abantu b'Ekyadondo East naye kati obwanga ate mboolekeza Kawempe North yogenda kwesima eka nsooke anti emyezi gino 8 mpisa eyo ekyanja wawa nga nzija ng'ebipande Nalukoola yatimbye Nalukoola ajja kugira akola ebirala kubanga yatandika okunoonya akalulu ng'oli tanafa alinga yali amwagaliza okufa ono abadde deputy wange ono omugenzi nze mbadde president w'abawejjere ng'ono ye deputy w'abawejjere byabadde akola byonna nze nsinga okubimanya n'okumuteekateeka okulaba ng'akola kyakola ebintu ebiyamba abawejjere nze nsinga okumanya ensonga ezo we twabeeranga ku Kaleerwe ng'asindika ekigaali nga tusindika ekigaali nze naye nga naye asindika kigaali twatusindika kigaali era yakibagamba n'omugenzi engege tuzigula ku 3 ne tuzitwala e Kawempe yonna ne tuzitunda engege efuna sente eyo gy'olaba eyo aya ekyennyanja mu kukalakata ekyennyanja nze ne Sigirinya twali babi nnyo ate awo ne tuvaawo ne tutambuza muwogo ne tutambuza lumonde yagenda okufuuka kansala nga weetuli ate nga ffenna tuli mu FDC naye nze nenvaamu nenvaamu mu mbeera ezo naye nga twali ffenna okumala akaseera nze manya ebizibu ebisinga by'abantu nze we nasulanga nakugamba nti bangoba mu nyumba ne bajjako amabaati nga sente z'okusasula sizirina nensigalamu nga sinawendaga Moses najjako olugi e Kawempe nga sinajendaga nenteekako ekiwempe yaleeta bulesi poliisi kakati nze nsinga okumanya ebizibu by'abantu abo obwavu buli e Kawempe bungi obwavu abaana tebasoma abasomye tebalina mirimu bannange ekiri e Kawempe kizibu nnyo kyetaaga omuntu omuwejjere va ku baana abakulidde mu biceperecepere abaana abamu bamaze ne gundi yaweddeko nga tebalidde yadde kyamisana yadde kyankya abantu bali eyo katobiyita byakusaaga kati bino byetaaga omuntu omuwejjere alabe nti akole ku byobulamu akole ku byenjigiriza akole ku byaki nobwe batokoze kinene naye tambwe betandika leeta tulerayo ebitabo kitabo kya Siremeka bisi 5 leeta tulerayo ebitabo giteekaawo abaana bonna bagende basome wakiro okimanyi nti omwana alemwa n'okusoma olw'ekitabo kituufu omwana asome okusoma peeni ndeeta peeni ngenda mugundi wano mu bagiyita batya nekola nice ne bagamba mukole ate mukwano gwange mu Babra Mulwana kola peeni ezimara constituency nga tutandika buli mwana peeni 10 buli mwana ebitabo 12 abaana ne bagenda ne basoma ate nga njogedde ne ba headmaster ne basalirako ne kuki ne ku ssente nange nemba waayo nengenda mitwale 2 mitwale 3 mitwale abaana tebasome bano abataasoma bano abali mu Kawempe batakola wakiri nagenda ku kizimbe ky'omuyindo bakyane mugamba abaana bakole wano bafune ky'okulya naye tofe pressure bwe naaba nfudde nange bwe naaba nfudde nze sigenda kunoonya kalulu nze mbagambye kiwedde kati nangiridde mukanoonyeze nabyo sijja kukuba byaki abantu bamanya atamanyi ajja kubuuza munne ffe tuli bakozi omukozi lwaki odda ku ekyo nze akabaniro kange ka famire mwana mulenzi mukyala musajja mulenzi muwala kafo ke kabonero kenina okitegeera tetugenda kudda ku ebyo nze sigenda kunoonya kalulu kuba akalulu sikakunoonya kakutwala nsonga za Ssegirinya nga bwe zibadde twongerezeeko n'endala ez'ekiwejjere tutwale ensonga mu maaso muve ku bano abatukola okusinzira nga bwe walabye kikyoyogera ku nsonga z'omugenzi Ssegirinya n'okumuwerekera n'obulwadde bwe Ssegirinya bambi yalwala ebiseera byonna bye yamala Ssegirinya teyeyagalidde mu paliamenti n'abaana bano baazadde kubanga olwaleero baweza abaana 24 baweza 24 n'abalala bajja kubanga ne bali tebanatuuka bali benkugambyeko bayinza okujja ne bawera n'obo bawera 5 kayeezaalire okiraba kubanga muwejjere okiraba bwogenda okulaba ng'abantu baalina batono era singa abadde ne famire nga nnene nga lwamubeererawo tebandikoze effujja eryo lyolaba so Ssegirinya abonyaabonye nnyo n'atuuka n'ogenda mu ddwaliro sente ne ziggwawo e Nairobi nga takyalina sente nibo musiibule Nairobi nga sente tezikyama nga ziweddewo n'alaaja na wano tewali yadde yagezaako kuno okujjako gundi ono musajja lwakwanta tagenda kwesimbawo naye bandimwongedde Nsereko Muhammad Nsereko oyo omwana alina omutima omusaasizi gw'otalabanga nako yagezaako ne bamuvuma
aho benyina Bakyagulanyi bamuvuma okiraba naye Kyagulanyi bwe yagenda mu ddwaliro Nairobi kye yakora Ssegirinnya atakyasona kuyimirira naye baasala amagezi ne bamuzizika emiti ekitanda bwe ne bamuzizika egundi n'eno ne bakubisa naye ekifaananyi era bakirina neti bamulekera ade n'ekikumi n'eki nzi kubuulira ate bw'oba oyagala okumanya obubi bwa Kyagulanyi genda obuuze Kibarama buuza Kibarama Nkonge Moses ebigere byonna bivaamu amazzi agenda kufa naye Kyagulanyi alinze ekintu eki agenda we speech ya sawa 5 Kyagulanyi tayogeranga ku Kibarama ati n'omulundi n'ogumu kumwogerako nti owaayi Kibarama ye yatuwa ekibiina kino twakimubbako tanyeganga ku linnya lya Kibarama naye nga kojaawe oyo mwana alina omutima Kyagulanyi alina omutima tujja kwogera wano abantu balowooze nze sirina kintu kyonna nze kinkwatako ne Kyagulanyi okiraba sirina buzibu yawasa mwanyinaze mwagala nnyo nga bw'okiraba naye obuzibu bwe aganye okukyuka aganye okutereera alina omutima mubi Kyagulanyi olina omutima mubi kasita wakwatagana ne Rubongoya bamuntu nsoro ye ne Katana talina kyasobola kukola kirala Kyagulanyi okugenda okutereera mu bantu alimala kuviibwako gundi Rubongoya ne Katana naye ng'akyali ne bamuntu nsoro nkugambye amazima Kibarama agenda kufa naye talina yadde n'ekikumi kye yali amuwadde Ssegirinnya agenza okufa nga Kyagulanyi amugamba n'okumugamba nti bw'oli ogenda Nairobi tewatutegeeza ng'ekibiina omuntu omulwadde agenda okufa gundi tisiyabyogera ono w'omutwe gwe guti siyabyogera wayisa mufumbiro bwe yabyogera Kyagulanyi yabimenyawo Rubongoya yabimenyawo oba Katana yabimenyawo tombuulira abasajja abo battemu abasajja abo tebaagaliza olaba alemedde ku mpuuga nti erya 5 oba zaali zizzewa za kibiina sente zaali za gavumenti ne bawa n'abantu abalala ne balya ne bafuna sente ezo naye muno mwana wa Nandanakarama n'afuna just $5 obuswazi ku sente abasajja ze balidde n'afuna just $5 zokka n'omulemerako n'omukyawa kwenkaniddeawo kye warabye omwana alina omutima omubi nga Mawanda wano yalya $169 billion okitegeera yekka bw'ati naye tewali ayogera wawuliddeko omuntu ava Western ng'ayogera Kyagulanyi olina omutima omubi kyusa omutima gwo oba Rubongoya yakuleetera ebyo mugobe ndaba temukyalina na kyemukola oba Katana abireeta mugobotereere naye kakati yakyawa ne muganda we Nyanzi nsomanyi Nyanzi naliga ate kati tamukkiriza adde kwesimbawo yadde akafo konna Nyanzi yagambye ajja Kawempe North ate Kawempe ku kino kiriwo jangu wakiri twabike bono mpangura nze ogenda mu maaso bono wangula Nyanzi omusajja yaleeta kunga omusajja akoledde NUP ne bwe yajja ewaffe Kyagulanyi alyoka atwala ekibiina Nyanzi yeyajja alwanidde ekibiina naye omusajja tamukkiriza yadde ne Kawempe North tagenda mukkiriza gwe linda mpoza gye nga independent naye lwaki gundi tayagaliza si Nyanzi yekka abantu be tabaagaliza waliwo ne bakulu be tabalabawo tebamulaba nakumulaba yetooloddwa abasajja abo bamuntu nsoro yalowooza naye ali mu State House nga bw'olaba Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu wandibadde ng'ojjukira leka kudda ku mulambo gwa Ssegirinnya n'ogukola kwefujjo n'okola effujjo ku mulambo n'abaana ne batamuziika mwagala tubagambe ki nze manyi siri muwagizi wa mpuuga naye ku luno nagambye empuuga wakiri yalabi sente ali gentleman naye kye mwakoze tekiriiyo bakutte buli fuutu soja ku luno babawaddeyo akasente $40 buli fuutu soja ogende Masaka babafunidde gundi bagende babafunidde gundi bimotoka ebibatwala kakati ate ababodaboda bakuteeramu fuulu tanka ne bakuwa n'emitwalo 4 naye sente ezo zonna ezagenze singa bakutte sente ezo ne bazikwata bamulekwa okiraba bamulekwa bonna basoma njagala Kyagulanyi aveeyo agambe nti twaweererako mulekwa omu ng'oli ali ku ndiri Ssegirinnya alwalidde emyaka 2 batubuulire oba mu myaka 2 egyo bakwatako yadde 10 ne baweerera mwana wa Ssegirinnya gundi yabadde awaayo sente mpuuga abadde awaayo sente n'ensereko badde bawaayo sente twagala mutubuulire oba mwakwata yadde 10 muweerere omuntu maama w'omugenzi n'agamba mukkirize omwana wange agende wali mu kisaawe ekigazi tumukubeko eriiso likola ki tebamukkiriza yadde kukuba eriiso livannyuma eri Ssegirinnya bamuziise nga maama we tamulabyeko kati omanye ekibozibozi ekitambula
mbweri mpuga yabadde ategese obutwa obwani mbwera maama wa Segirinya bamutadde ku pressure mbo government emuwe sente mbuuza obwani nga babutegekedde ani simanyi naye kakati balowooza tuli basiru kyekibuuzo ekitambula abagamba nti gundi yali ya milioni 5 nga bo bafuna bilioni 3 mu milioni 4 buli kota myezi 3 bonga teboogera zaani siza government kakati mutujjeeko akajanja Kyagulanyi olina omutima omubi kyusaamu gorubongo oyo yonoonye muno golw'okuba muntu nsoro gosiba eyo nojja n'oleeta omutima ogufaanana bwe gutyo gwe bw'onooba ogenze nga bino byonna biwedde ojja kwegendera eyo gy'obadde olina amajogo gakukuume gakole gatya naye Kyagulanyi ogenda kusigalawo musajja wano gwe weeteeke kwabo bewafunira wano ku street weeteeke kwabo n'olemako jaawo n'ebikolemu byakojjaawo bigenda kukutta nze nkubuulira olina omutima omubi toyagaliza muntu yenna ani gwe yali ayagaliza kati Kibalama ali mu mbeera ki Kibalama agenda kufa nze nkubuulira ebigere byonna bivaamu amazzi naye baali bamuwadde 10 Kagombe tali mukomera ku milioni 6 abali ne bali ku sente meka abafuna bilioni 3 milioni 4 buli myezi 3 milioni 6 buba busente butono muka Katonda mugula agenda kufiira mukomera si yairaiza Kyagulanyi bamuwadde 10 bakimuwa gundi bwe yali deputy wa Kyagulanyi gundi ono Buchamani nga ye vice ngoli ye president wa ghetto yamuwachi Buchamani mwana muganda wawano yandigambe ntobaye yali munyankole yali kinga bwe yayogere Masaka ye Bugembe no mureka nafi twari tufene enakola bi mukazigo ngapangisa akazigo kano nange mpangisa kano enakola bi wano ninga tesita muka Katonda muguru ngapangisa akazigo kamitware 3 mu biseera ebyo nange kenyina atana kye nali musinga akazigo akarungi nganze mpangisa kamitware 5 naye ngori azimbye mwena mwali mupangisa yes olinga azimbe matiribona gabuwumbi nga 10 awo yazimbe mageri mwagala tubagambe kibasajjamu oli no mutima omubi toyagaliza bano bogamba nti abakuliko abafunye ku sente be babawasiza baganda baani b'omukyala banubianri baanaabo buli owasa mukyala wooli nga oba kulinki nga bakuteeka kuki kakati kyogamba nti nno mukyala w'omukulu yayonoonye ekibiina ate ekibiina we ekirikyo kiri ludawo ekibiina kiriwa Kyagulanyi ni amulonda mu kifo ekyo kyalimu ekya president nakyazza wano mwami Ruutu n'agamba nti nno mbwaba NUP abanewandisiza mu kibiina ekyo abanabatwala mu kkooti yenna ajja kubajjayo kituufu anti bagenda bajjayo nze nkugambye nze wendi nze baidawo nze candidate wa NUP omutuufu kubanga nze Kibalama agenda okumpandako eddusu mu bulwadde bwenga bwali n'okumpa kaadi yazigaba ono tabeeranga president w'ekibiina era ne president w'ekibiina mu constitution eya NUP talina mulimu gwakola ajjanga fulaga beera mu kiseera ky'okwesimbawo kakati ono kyatambuliramu agamba ndi president w'ekibiina toli president wa kibiina kya NUP kati musimbeewo omuntu constitution bakola egy'eccupuli kibakisibako kakati mukolera mu constitution ki mulina obuyinza mwe busimbawo naye lwaki omusango tegutambula ogwo gwa constitution nagwo ne guggwa government kiki fe twagala gutambula empola tetubalabula tupapa kiffe ekibiina kyaffe tutubalabula bagende mu maaso bye baliko bitategeerekeka tetubalabula kakati n'olaba effujo lye bakola ku bantu n'olaba effujo lye bakoze balinyiridde obujanjalo bonna abantu baffe bwe basimbe wa Segirinya ne balinyirira fene ne bamulya ne boyonna bamumazeewo ne bakudira ku lumonde ne bamulinyirira muwogo bamugize ne mubaze nayo abo bagunda awo kakati ebijja bya taata babirinye ne bigwamu kyokka ne batambula butambuzi mama n'arajana n'agamba bannange tiwali amuwuliriza ne bagenda ne baziika Segirinya nga n'abaana be tebamutaddeeko yadde kataka eyo mbeera ya kika kyeyo mu Buganda gyekiri ekyo mu Buganda gyekiri kwezi Robinson twogera amazima gyekiri gwe Kyagulanyi wabadde tosobola kulaba n'ogamba nti nedda ekyakwambaziza bali mu uniform ezo wabambaziza bajje bakuma omulambo gwa Segirinya bwe yali omulamu mwagendayo emirundi emeka ne bafuutu soldiers mwagenda emirundi emeka ye baana abafudde gye mwagenda Yasini Kawuma bwe yafa mwakorawo ki Nabukenya bwe yafa mwakorawo ki ye baani be muyambye ne mutakiriza n'abaana ba Segirinya kumusuulako kataka basajja mwe mugenda kubeera ki okimanyi Segirinya nobwe yandisigale tebandi muzeemu kumuwa kaadi
Oswanyabo baba tibamuwa kadi musajja watu yali ose n'agenda kaanize kambabuulire ngatafunye kwennyamira kwa maani kambabuulire Kyagulanyi ali ku ssente just yes ssente zaaliko ne Rubongo yawe ne Katanaawe bali mu ku ssente n'abaana be Luli yakute milioni 2 n'agulira mutabani we Katabaniike n'akagulira emmotoka ya milioni 2 akora wa Kyagulanyi na kuzina akorawo yakamara emyaka emeka nga takubanye ali mu byabufuzi kakati zo kambabuulire mwe bwajja bakozesanga nga bakozesa ne Kyagulanyi wa ssente oyo mwana Kyagulanyi oli n'omutima omubi n'obona okola otya nze namukolera emirimu gyonna nga bagenda mu kooti biki byagwa ne banziba nze ne banziba n'obusente bwange ne babulya nze ndajanye nga bondaba nze tugume ne ndajana kutuuka wano nenoonya ssente zintwala mu ddwaliro nga banziba abo nenga Kyagulanyi gakyalina mu bivulu nakwata milioni 10 neziteeka mu bivulu bye yogera basiteekanga ssente mu bivulu byo yogera basiziteekangamu yogera oba temwanziba gwe Rubongoya Nyanzi n'abeegayirira bansasule Rubongoya nampita n'angamba ntampaaka agira mpaaka kadde ne mugamba katwalire nnyoko namugamba katwalire nnyoko ntagira mpaaka kadde ku ssente z'emabanja mbabanja mwanziba muri babbi nabakolera emirimu nakola emirimu bali bagize ngo nze nakola buli gunduza ne affidavit zonna ze bateeka mu gundu ze nazibakolera bampaaki wano nga Kagome tanamulayiza nga bamaze kudula omusango ogwaliyo gwakola affidavit nze nazikubabuuza bati saazikola buuza Sseggona oba nze nakola sinze nagira affidavit z'abantu abo ze baleeta biki byonna bampa ssente ate n'ekikumi abo boolaba lwaki tebasooka kukusasula ate kati gwe twali tuli mu struggle oba kitegeera naye tuli mu struggle nga nawe oli mu struggle nagenda okulaba n'alaba abantu ababbi abajjudde babbi muri babbi mwanziba milioni zange 7 mwanziba buuza Sseggona oba sinze naleeta gundi banje nyingi babbi ndi mukurajana sinana nezentwaladde mu ddwaliro njagala milioni 10 nezo naye ng'abo banziba boogera bate banzibanga buuza Nyanzi mukubira essimu mubuuzi Nyanzi n'antwala ne tusinkana Rubongoya wali ku gundi ku Bahayi awo bakolera gundi ebyo bijimu byabwe ne tusinkana mu motoka ya Rubongoya n'agamba nti tetunaawo ssente ngenda kuwa akakadde ne ngamba akakadde katwalire nnyoko embalala agira katwalira nyina alyeko bali mu kugira mwanziba basajja mwe muri babbi mubye bannayuganda temunakimukola mukola mirimu ki mukola ki kati akalulu kano aka 2026 okalaba kagenda kutambula katya ate katambule katya Museveni yakawangudde hati bakatambule katya oyo Kyagulanyi asasola ogenda n'afuna akalulu yadde bitundu 10 ku buli 100 hana akajjawo oyo golaba embeera gye yeeyisaamu ate akugamba agenda kwesimbawo kati bakitegeeza yateesa ne Prime 7 ya buli kaseera abeere ng'ajja Prime 7 ayiteewo bulungi bagambe nti yeesimbyewo n'amuvuganya gwe nakugamba ono Prime 7 toyinza kufaano n'ogenda e Bungereza n'ovuma President Museveni n'okomawo wano enkya n'oddayo akatabo ka Kyagulanyi kaggwako ate nako baamuwa kapya akadiplomatiki ayongera atambule kaggwako mu mwezi gumu ndowooza bamuwadde n'akalala alyoka atambule toyinza kuba ng'osetekerera gavumenti nova nogera ne Ukraine ku bigunda ebikadde n'okoma Museveni n'akoleka nga yasobodde okunona Besigye n'amunona Besigye no bamwongeddeko omusango mulala ogw'okulya mu nsolo kwe bamutaddeko n'omukulu ogwo togenda mukwata nga ye kubanga bagumusibako dda kakati ate n'aguwangula kati mu mateeka tosobola kusiba muntu mirundi 2 ku musango gwe gumu ogwo ajja guwangula yaguwangudde dda yego yaguwangudde bagita Besigye Dukacha bagukusalira n'ogusinga oba ne guggwa kati twayinza kuddamu gukuteekako omusango gwe gumu oba okitegeera kooti eyasalawo dda ku musango ogwo twayinza gumuteekako ati naye ono bambi gwensaasira yono musajja mukulu Rutale bamubambira bwere nenze kankubuulire wano tuli wano ekiseera kigenda kutuuka olaba abantu abakkirira ng'ogjeeko bano bogamba nti bano b'opposition bebatta bebakola batya bateekako ebisangosango bagenda kukkirira wano bagenda kukkirira ate bonna baddiŋŋanye kubanga emyaka gyegimu ate bye bakoze byebimu gwe bagundo kyabawulira Matthew Chikairo obawulira Richard Kaizuko omuwulira amanya Mushega wamulabyeko Augustine Ruzande omulaba bonna bali ku ndiri abasajja babayo olumbe luba balembi nobwe munakola mutya wa inalilahu wallahi atajihuna
bajagenda nze kubuulira bonna ate bajakirira rumu otandikira ku Museveni oyo n'agenda aba yakagenda Rucekere aba yakagenda Kaijuka aba yakagenda Kamuntu yakagenda Kabwejere yakagenda Manyamushega yakagenda bonna bali ku line bweba go nawe tu kati ekibabezezaawo nsimbi za muwa musoro ze bali ez'obwerere kubanga bagagenda Jamani warabye kuteesa bwafaanana kati bamukulage mu kifaananyi omulabe amamba bazi wamulabe ati mwe nga mukyalowooza nti ffe tugenda okufa ffe mwawo obutwa mulimu abagenda okukirira omukoomu ekyo mukirinde gurupu egenda kati Kyagulanyi bambi asuubira nti ffe tujja kgenda tumuleke wano kolefu gye lyeryo eryakola era nze neewuunyiza simanyi oba ddala bw'aba ddala nga muganda ddala nga bwe yagambye naye olina okumanya empisa za Buganda bwe zibeera era Bigirwa yagambye nti Katikkiro alina okuvaayo ku nsonga nze nkubuulira amazima Katikkiro baamusiraasirisa dda mu gasajja wattu tayogera buli lwayogera gaagamba yayogedde kati baamusirisa baamuyita ow'NRM naye ng'ekyamazima bye mukola tebiriimu magezi mwandiridde omusimbi gwammwe naye ne muva ku bannayuganda babakoowa basajja mmwe Kyagulanyi alina omutima omubi n'alemera ku Mpuuga n'ayogera nti Mpuuga simanyi biki n'ayogera Mpuuga bwe bayalya bitaano nga bya gavumenti bikusala ki bibyo abasajja nga babbye ssente abantu nga balidde ssente naye nga tebaboogerako naye Muganda muno n'afunayo obuswazi nga gwe zofuna gwozijja wekka basanga kawumbi kalamba tebamwogerako oli gwe basangamu obuwumbi 3 mu nyumba naye lwaki Mpuuga oyo omusajja alina omutima Kyagulanyi jjako omutima omubi olaba ne babaawo miliyoni 2 ez'emmotoka yabasalako miliyoni 10 oyo omwana ayagala ssente alinga mayembe oyo Kyagulanyi bo tebalina ku nsonyi oyo talina Kyagulanyi ku ssente talina yagendanga mu kivulu n'akuba ekivulu ssente bwemala okuzikunganya ne bazimuwa bwe bati ng'avuga emmotoka yange agenda n'abamuyimbiddeko n'abakoze ekibona tannagwasasula ate toyogera nakwogera nga kyali kizibu nnyo nze nkubuulira amazima oyo mwana alina omutima omubi Kyagulanyi olina omutima omubi bino mbikugamba n'abakola naawe bakumanyi by'otambuliridde yonna bamanyi by'okola beeramu amagezi beeramu omutima ogw'obuntu beera omuganda okay kale beera omusajja akulidde mu Buganda ne bw'otaba muganda naye ebintu by'okola ebyo olinga eyakyawa omuntu wa Buganda yenna toyagala nakumanya nze kubuulira amazima Kyagulanyi oyo oba Baganda bamukola kisimanyi nze nkubuulira anti lwanira obuko bakune ku buko abantu bonna bamubeerangako bona nga Baganda bonna balaajana ne Baganda be bali mu kulaajana nze nkubuulidde kino kyenkugamba nkikugambye wano byakoze ekiyadde ewaabwe Gomba yakoze eyo bazimbyewo ennyumba ewakeyo kijja ate yekijja kate yekijja yennyumba y'amaka bazimbyewo kalina sente ze balina laba akaguudo okuva wali ekasanga oli kwekasangati okutuuka ewuwe akaguudo ako yandibadde aleesi kubanga bagundi babe chairman wero C3 oba meya we yandigambe katukole wakira abantu bawone ku nfuufu katuuka ewange nga president gabogamba gwe president yegenda okalawe bwe kafaanana gendo bakaguuta hati yali kolera kyaba bwe yali MP w'Ekyadondo yakola ki atubuulire nti naleeta nayikondo y'amazzi oba nakola kino oba naweerera omwana waliwo yaweerera ade n'omu oyo mwana alina omutima agala kwogera kufa kwa banne nayenze kufa kwa Kibalama Mukama Musaasire bwafa tolinyo nja kuwangulamu amanyo nze tugumi togenda kulinyayo togenda kwogererayo ebyo byoyogera ebyo kufa kwa Kibalama Kibalama naafa kati noweereta n'ogamba nti oze kwogera ku mutaana ya Kibalama tosobola kwogera nga nze tugume nkyali mulampozi otutte ffenna mulundi gumu ate kikyokufa kuba kufa anti kakati bw'ofa n'omukola kw'effujjo okolera effujjo ku Kibalama gwabako ekibiina ky'ogagawaliddemu abaana bo kye beeyagaliramu Kibalama tannayadde n'akagaali maanyi ga kifuba ng'ogulira akaana miliyoni 2 okagulira motoka wali owuliddeko nga mwogerako yadde wali owuliddeko nze njagala ombuuli nti Kibalama nti Kyagulanyi yaguza akamotoka ka Ipsam n'akatwalira Kibalama wabale kutuwa ekibiina amwebaze wali okiwuliddeyo kati tasobola naye teyagulidde mutabani we emotoka miliyoni 2 oyo aba mukulembeze wa kika kyoyo atajjukira oyinza okwerabira omuntu yenna yakuyambako
oyinza kumwerabira oyo mwana alina omutima omubi ye ne lubongo yaye balowooza nti sente bagenda kuzirya mpaka ensi bweriggwawo. Olaba naffe batusuza mu Kampala nga twakatuuka tubayamba naguno gujjwa tukyabayamba. Nze kakati nyinza okwerabira omuntu eyanyamba gwe nali nkwerabiddeko. Tonerabira. Kakati njogera ku Stanley omukooki. Nemuga nti Stanley webale kundabirira webale kunfaako buli lwentuuka gamba tugume bakuwa eki mu woteeri nendya kyenjagala namukolera ki kitange yalwana naye nendya ekyenyanja kyonna kyenjagala era n'akabiri kondabako n'akanyiriro Stanley oyo nampeereza ssente nampa $5,000 tugume funa transport nakola ki kati yankoledde fundraising naye abinkolera namukolera ki nali mbadde kwekooki ng'ogyeko okukolerayo ebibuuzo ekakoma nali ngenzeko maka gake kakati gwe bye wankolera byonna nga obuugi mbunywa wuwo wali omanyi gyenva wali omanyi ewaffe watuuka oluvannyuma nga nkuzi oba kitegera nga nkututeyo naye kakati omuntu atasobola kumanya muntu nti gundi tubadde ffenna gundi ankoledde kino wakiri n'omwogerako ku mikolo noga tuno tukikola naye kaneebaze gundi ankoledde kino oba kitegera n'omwebaza n'ojjukira byakukolera Nigu kakati nukole ebintu ebyekisiru noba nga tosobola de kwebaza ade kojaawo kibalama kojaawo yakutuusa kwecho goli ne lubongo yagwe mutambula naye gwe mwambadde obukofiro mu myufu mwakabulya mubu bugasaki omuntu wa bulijjo kakati bavuddeyo Masaka ne bagamba ate family n'eraja ntwane mutuyambe tuli bubi family tuwajiwulidde yasegirinye negamba bannanga abantu emmere yonna bajonoonye n'obutebe babwononye twagala bane mutuyambe ani yabayambi wasindiseyo meka gwe n'akakofiira wefula akakofiira ogoma eyongedde ani yaba government era tusaba government era Museveni yagenda werinda Museveni ekyo kyonse kikwebadde yaze nkugamba nti obukulembeze bulekera awo emyaka anagimala naye gy'onoobeera yonna nkimanyi ojja kukola olina capacity eteekawo emirimu gy'abantu nga akakadde kalamba Prime Museveni tiweerabiranga baana basegirinya abadde muwejjera ebintu by'abadde akola biringa ebibyo bwogezaako okukola ne bakulemesa bano bennyini ab'opposition bwetugamba ab'opposition ate be balya ssente zandiyambye ezandiyambye okukulaakulanya abantu bano be baziriko nandala mafaabi bagamba yakafuna obuwumbi 15 Katonda wange mu gavumenti Bobi Wine afuna obuwumbi bumeka ezo zonna ezirikiriya ze mugamba nti za constitution zandizimbye amalwaliro ameka naye taziriko mawa afuna meka gunda afuna meka ono wa UPC kakati esente zigenda mu opposition zokka zisobola okuyamba abantu abannaku okudda engulu ne batereera mu Uganda yonna kubanga obuwumbi 10 bugenda mu bintu ebyo ba opposition be bazirya naye bamala okuzifuna ate tebajjukira bannaabwe twalinga wano ne Sam Mukaaku akyalabikako wano kuseeta kyajja njagala muno tagenda kujja ate akwagaze ekyanoonya sente anoonyaki Sam Mukaaku nja kumunoonya munoonye naye kubanga lwaki munoonya neetaaga tulabe ebyakalulu nga bigenda okutambula onoomutuukako njamulaba onoomutuukako amagye agamukuuma omanyi kakulesa Mukaaku musajja muganda ayambala kakati no kankubule gwoyogera ekyobuganda ate weerabidde nti abatuliko baganda ate be basinza okutukola bino Kyagulanyi muki naye Sam Mukaaku wanjawulo anti kakati gwe genda munoonye Sam Mukaaku munoonye munoonye naye nze njagala kubuulira abantu batukoze bubi omuntu n'otajjukira gy'ovudde n'otavugukira muntu akuyambyeko nze kugambye mu bigambo bya Kyagulanyi tayogerangako kigambo n'ekimu nti kibalama tasobola takyogeranga nako nkulayira ndi mukristaayo nti banange twebaze kibalama eyatuwa ekibiina ne tugagawaliramu bandi batekawo n'olunaku bandutaddeko bandi muyise ku mikolo egy'amaanyi ne bamuyita omusajja ne bamulagamba ono ejjajjaffe yatuwaki kakati kibalama n'amalaafa olumbe tebayinza luwamba bakulu bagenda kule nze nkugambye ngenda kukola kino ekisoboka bafuutu soja 50 bajje nga bamazeeko ngenda kubasanjaga tugume bino byokwambala bya roya biveeko ebyo byaki ngenda kukwata jambiya nkwate ekiso nkwate enyondo nkwate kamulari nkwate asidi ngenda munoonya buli kyenkuteko kye kigenda okukola temugenda kusemberera mulambo gwa Kibalama yafiirwa muwalawe e Canada muga Katonda muguru yasaba bamuwe air ticket agenda aziike
mwalawe yadde baganye okumukomyawo omulamu munnange bagana okumuwa sente Ruwongo yaweereza emitwalo 15 kiro nemugamba kibanemugazi mudize nkulayira muga Katonda bugulu ndi mukristaayo yaweereza emitwalo 10 nemugamba zizeeyo amangu ddala zizeeyo obufu obwava okoleki ofe abaana nkubuulire kakati waliwo omuyimbi gwe bayita Messi yaliwo NUP Messi ono wafe ono yakolanga nange omulambo oguliwa omulambo gukyaganye tebasoroza sente bavudde yabo bagambe tukuto obukadde 5 naye Messi omanyi kampeni ze yakola ate nga twetaaga sente omanyi kampeni je yakola Messi mbatuka okumugoba ku radio alyoka aveeko agende Bungereza ng'akola kampeni ya Kyagulanyi basajja mwete motoborera basajja mwe muri babbi muri batemu mweyagaliza you are selfish nebye mukola byonna tebiri Kyagulanyi oli mutemu oli selfish you are very selfish weyagaliza gwene Rubongo yawe naye ekisera kigenda kutuuka gwene muno barubongo yano gye banalaga balina ensendala zibagenda mugogenda ogenda kusigala naye omukulu yagula ennyumba ebweru amazima gye wagula gigende mu obudde bukyali musajja gwe kasajja gwe Niyo musajja ng'omuyinako nnyo effumi nedda nze kubuulira njogedde ebyenjogedde obiraba nze Kyagulanyi nkugambye bwe yagamba n'ayisa Kibarama nga bw'ali namutya nga kojjaawo yatuyitako n'agenda n'amukwasa ekibiina nga tutegedde mu bubba n'agenda nakyo ne basenyonyi bali awo senyonyi agira bw'ati simanyi kuziza emyaka gy'okuziza gikoze eki giyambye ki olina sente zibakuwa milioni 2 mu kumeka ez'okugabirako abantu wagabidani muri mu kuwasa ozwama ofisi ye erimu milioni 2 mu ezibamuwagabireko abantu yagabidani kati bwe nkugamba ekyo nkugambye Kibarama atalina yadde ezimutwala mu ggwanga muga Katonda muguru n'azimuwa ne bagenda ne bazimuwa n'obuwandi tuteba n'amawulire benkano ne bazimuwa n'omusajja n'abeerawo omusajja ne bamusalako amasanyalazi omusajja n'atunda geeti ye yasaze poroti ku gate nkulayira muga Katonda ndi mukristaayo yasala ku gate bwati n'atunda kaporoti gate n'agikyusa giteeka awalala asobole okugenda mu ddwaliro muri basajja bakika kimwe mumbuulira NUP our power paza kweri kasajja gwe tonabye nedda nze kubuulira nze kino nkikubuulira bino ebintu byogera Robinson ekiseera kigenda kutuuka tunoonye oyo atulisiza akakanja ate nga munaffe tumwekolereko ate bagamba President Museveni yabaliisa akakanja yabawa n'obutwa musajja wa tukankubuulira obusajja obutwa babuleeta naye Museveni agezzaako waakiri okusinga bano ababbi Museveni aleese waakiri PDM abantu bafunyeeyo akakadde abamu bazifunyeeko ono yabatuwadde ki mu constituency yonna gye bakiikirira baleeseeyo kaki Museveni aleese emyoga bw'ogenda wali kati ku Kaleerwe n'ogenda Rudda wa wonna ne mu Kawempe North wonna osanga ng'abaana bafuna bano abookya ebyuma bakoze eki sente zaleeta ze balya ne batuuka n'ogamba abantu temugendayo kuzinona nga sente za gavumenti esente z'abakyala zajja ziri Ruddawo esente z'abavubuka zajja ziri Ruddawo ziriwa ati mmwe gundi Ssegirinya n'akola mu myezi 3 yali amaze okukola eddwaliro yali amaze okuleeta ambulance yali amaze okutandika okuyamba Segibox n'ebirala mwabakamalayo ebbanga ki lyonna lye mwamalayo mwakoze eki tewali nambooza yakamala emyaka 25 akoze eki ate wo yagira bwati atambula bwati nti agenda kuddamu yesimbewo gasiya tugenda kubanoonya gye muri yonna mwesimbawo biki kye muyambye abantu anti kati ki kye muyambye abantu mmwe abantu bali mu kubonaabona mugamba nti mubayambye eki muvumira gavumenti ate gye mulyamu omusimbi gwonna muguyoola mu gavumenti ogwandiyambye omuntu wa bulijjo mwagubidde mu palamenti ne mugubba wali eyavuddeyo juusi gundi bamusanga ne miliyoni kumpi 8 mu motoka ne babako 10 oyo segona ne babako 18 ze babako batolako butozi yalina miliyoni 8 mu motoka nga bakubba mu palamenti bwewati wakuba wali ozijjawo yogera source of the money wali ozijjawo naye mu constituency wali ogwe yayambyeyo genda mu constituency wano gendayo gendawo nebulenga genda buuza abantu wali ogwe yali awaddeyo yadde 20,000 nti genda okole kino naye kakati naye atambula ne basubutu soja bagenda kwesimbawo
tugenda kubawangula mamanyo ngana bawangula mamanyo njagala osiibule njagala kubasiibula naye nga nange kakati olwoka naluyingiro lwa Kawempe North omuwejere naze Nyanzi jangu tugende tujja kwetetenkanya nga tuli eri tugenda kwetetenkanya nga tuli eri abantu basalewo abantu mutuyitiriddeko basajja mmwe mutuyitire ale sagala kola Latifu ntuwereeta Latifu gwe nekidandala n'abalala abali tebaagala bawe Segirinya kaadi tulina mwaka buuza akamanyi tewereeta tewereeta wakola kyokoze wuumula gwe Nalukooro badde onoonya akalulu ng'onakyali mulamu ng'omwagaliza kufa tetuyinza kwagaliza constituency kyekindeese ekyo omuntu ayagaliza kwagaliza ekomera n'akwagaliza okufa era abamukyamu nnyo yagenda emirundi emeka ng'agenda kulambula ku Segirinya ng'ali mukomera yagenze Mekka kakati bw'aba yagenze Mekka ani yagenze Mekka Nalukooro addeyo asigaleyo yagambye agenze kutunula amasanyalaze nakulajanira Allah atanna byarajana ekyo kyo Allah yagize nakugambye abantu bonna batukozeeko effujjo wa inna lillahi wa rayi atajihuna ekyo mbabuulira wa inna lillahi wa rayi atajihuna ekyo kyange kigambo tokyonoonye ante aho kino kyange si kyekiri kino kirala wa inna lillahi wa rayi batajihuna kubanga kiri inna lillahi wa inna lillahi rajiuna kino inna lillahi walahi batajihuna Nalukooro tageza kugambe batajihuna bajekiwulira kigambo kya Luwarabu nti otuuse wookoma akati ate Katonda omulamu ye agenda kulaga amaanyi wa inna lillahi walahi batajihuna Oluwarabu olwo namazina ogenda bawulira bagenda kaaba amaziga basajja mmwe Kyagulanyi leeta kakofiira yenaka atambula bwati tambula nze president w'ekibiina okikoledde ki omanyi ti NUP tena buyinza buteekawo omuntu egyo ya Kyagulanyi terina bamuteekawo mu constitution ki bamuteekawo bebaani era anaagendayo yenna anaagenda mu gundi y'eccupula eya NASA eyabo abasajja b'obukofiira tugenda mujjayo yanaabayiseewa Nyanzi bwagira tujja mu politiki wakiri okubeerayo wakiri yamaleko ekisanjo Nyanzi n'agendayo sigenda kkiriza muntu genda kuteekayo petition kyatete yaki nze nkugambye ngenda ne Nyanzi bwampangula ngenda musika omukono njagala yekka tewali mulala kubanga yali n'omutima gw'ekibiina bali babbi batunda ssente bonna balinga mpisi bali bwe bati omanye empisi bw'oba otambula ng'omukono erowooza kugenda kutuka kwegulye eyinza okuwerekera mpaka mayiro 100 ati bano bwe bali bonna balinze bwe bati babbi akola mulimu ki simanyi sente zaali azivaawo okimanyi nti babbi afuna $1,500 buli mwezi ez'ekibiina okimanyi Kyagulanyi afuna $1,010,000 buli mwezi eziva mu kibiina okimanyi nti Rubongoya afuna $85,000 buli mwezi ez'ekibiina bali mu kwegabira era bw'obalaba oyinza okulowooza nti ki bali mu kugaba sente z'ekibiina zebalya zebali mu kulya siibula tugende hati mbasiibudde kale bwetyo betubadde ne mugana Gideon Tugume njagadde agende mpola engeri gyali omulwadde saagadde mutwala nnyo bwe mba nfa nange nfe naye basajja batufuuba muyitiridde okutukolako effujjo basajja mmwe muyitiridde gwe Kyagulanyi oyitiridde nze nkubuulira amazima nkusiibula nga nkugamba wakirijjukira baganda bo wakirijjukira Kibalama yakuwa ekibiina mu bubba wakirijjukira abantu alina kibakukoledde nsasula sente zange kasajja pa sente zange bwentyo bwe mbadde mubeere bulungi